cabinet tebalabyeko linnya lye anywhere na biki mbu yatumizaawo ekyokunywa nagamba bannaye mponye pressure na biki abikoyi n'agamba nassa ekikooyi kubanga omanyi okubeera waliyo position ulangaawo ku kyaki yaabwe ekiro nga balimu obana simanyi zikyabeerayo ndidde okusaba sabira ku rediyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangeba ku namba 0752 gwe munnanga agenda maaso okubanga otugoberera n'okutuwuliriza naye nagyosinziira weebale nnyo weebalire ddala nze muzzukulu Kisolo Martin Kimbowa nkwagaliza byonjagaliza akkiriza nsooke nkwanjulire Hajimiti omulombi w'edduwa akyasinze era yakkirizibwa okulombera abantu edduwa abo balina okusomezebwa okw'enjawulo abayita mu kusomezebwa okw'enjawulo gamba ng'endwadde abanoonya emirimu banna bizinesi abasuubuzi abaagala okutambula n'ebirala abaagala okutunda puloti zaabwe abalina emisango mu makooti n'ebintu ebiringa bwe bityo nga bisoomooza bya bulamu nga bisobola okuba nga bivaawo n'edduwa Hajimiti akugamba nti gendayo akulombere ku dduwa oba oli awo ebintu binaavaawo binaasesetuka bangi nnyo bamugezezaako era nga basobodde okuba nga wabaawo enjawulo era basobodde okuba nga bakomawo wano okwebaza nti weebale wanzigirira Hajimiti wennyamba kale naawe ate naba kuba nga omukozesa ali wa ddembe okuba nga omukubira ku namba y'essimu wansi awo 0758871515 omukubireko omugaye nti Haji nakujje ku Martin Kimbowa nasanze Martin Kimbowa yakwogerako nange njagala ontaasa mu nsonga bwetibweti bw'aba takisobolera ajja kugamba nti ekyo sikisobola bw'aba akisobola ajja kugamba nti kale jangu tulombe edduwa tuteekeko akabaane ku bintu osobola okuba nga ate bikutambulira mu mbeera gy'osinga naawe okuba nga oyagala kubanga ekiba kikututeyo bw'oyagala ebintu bitambule bulungi era naye kyaba kyakola akuyamba ebintu ne bitambula bulungi nnyo ddala ng'akozesa ekitabo ekitukuvu eky'Abayisiraamu ekyo ekya Quran naye oba tokkiririza mu Busiraamu oba tokkiririza mu Quran naye ng'olina enniya ku mutima ng'olina okukkiriza osobola okuba nga ate omunoonyako Hajji naaba nga akuvumula naaba nga akuyamba naawe abalemeddeko agantu olemeddeko oguntu olemeddeko ogusiraani olemeddeko ekintu olutwe olemeddeko waliwo ekintu ekitambulira ku bulamu nga kyagaana okuvaawo kya famire abawala mu famire yo temufumbirwa temuzaala baana balenzi temuzaala baana bawala kimanyi omwana fasiboni asooka ozaalibwa yafa mulina ekitambo ebintu ebyo byonna Haji ajja kubanga akulombereddwa ate bisobola okubanga bivaawo bya Hajimiti gwe nsobodde okubanga nkutuusako olunaku olwaleero kale kakati bwe tweyongerayo kafulaska wokampa ate munange bwenywa kati sikyali wa bugingo okyaba sikyali wa bugingo nti kati ntya bwe wabeerangayo nga agaana okunywa ng'aŋŋaana naye ng'era mbunywa mu mmotoka nga mulimu amacupa naye kati oli mu Katuliki kimanyikiddwa Abakatuliki munywa mu lwatu mulya mu lwatu okuggyako nga waliwo embeera endala etuusewo ng'oba olokose oba biki naye goli mulokole talya mu lwatu abalokole nabo balya mu lwatu naye mwana jjo gyantutte gye bajja kulya ki ennyama ekomamboga duwa ikomamboga banaye nga myako bannasemba gendayo myako enyo kuba kati eriya z'omu Kampala muno ezimanyikiddwa
koma mboga tubadde tumanyi kwewooma naye waliwo ekifo ekirala baaba ewomakozi wano namirembe wano gundi nga ku divine nga ku nkulungo ya Ssaabasajja naye waliwo ekifo sijja balabula kiruddawo wali oli omusajja yakola ekintu kye naye omusajja gwena kudda twogeremu bizinesi ompe nkulangire muyingira waliwo ebyokunywa ebyokulya awokwesanyusamu nga muli babiri munyumya mwekka babiri ndoozi obitegedde yateeka fish pond wansi wosaba fish ne chips bagiroba wali nebakolaki bagijja fresh mu mazzi otegeera bwosaba enkoko zibeera era nababuuza ye kati enkoko zinoonya ki wano kumbe bw'otumya enkoko nga basala naye gwenze simanyi eyo gy'ogamba nonno kiri wano mu tawuni nayagadde ebintu by'oli omusajja nagisanzeeko wano ku bypass waliwo hotel bagituma bypass hotel ku bypass ku nkulungo y'emasana kulowooza eri awo omusajja tamanyi bano bonna abadde bazikola mu Kampala ennyama ayaavu maswali ate bateekako chipusi baana bakoze baana mwe wabeeyo omwana anteekamu ekigundi ngende ndye ku ya chipusi abaana bakoze fujjo kati ng'onywerako ki oli yagireetera nze nga simanyi onywerako ki kuwumirako ki kati oba oli mu nkole neyamwaye bwoba oli mu nkole neyaffe osobola okugendera wano naye binyumirako kasooda naye byaba biyitirivu byali biyitirivu naye wekiba nga kisavasava omanyi ekigambo kigenda na kigambo awo oyingizawo bigiru bizi yugitwala tugende ekigambo kigenda ate kati yagisetinga ekifo saidi wali ayinawo jimu bananga balungi mugamba mutabanga libadde ddene mbadde ku mulwadde naye mwebale mwenna abansabira tuli mu vibe za Christmas bannaaye onanguddeko ndi mu byange mbadde mu byange ensonga lwaki akacupa ako mukalabye nyumirwa nnyo nze njala nnyo okunywa sawa yaŋŋamba nywe nnyo lwakuba teyanjawulirakunywa so ennaku ezo mbadde mulwadde ne baŋŋamba nywe nnyo naye nga ambeta nawe abaana babadde balwadde we are fine now mama abamulongoosa I think this week hopefully katusabe tubayo mutwalire nga sibawa budde bambi kituufu naye abantu badde bambuza pakiyalaga wapakirada tebakulaba tebalaba awantu wonna era nabagamba kyekyatuka ne mbagamba era munnange buli wamu siriiyo olw'ensonga ABCD so I had issues but I'm back omanyi maama bw'alwala teri muntu asobola kusanyuka teri muntu asobola kubeera awo buli kintu kisanyalala but I thank you people who have been with me the friends banange thank you so much abaali nange you've been with me maybe in prayers nga munsabirako nga mukola ki whatever mukwano mbeebaza nnyo kulikayo naffe tubaddeyo wano mbaddeeyo mu Mambuka agwaba Mambuka yes I was there mu Mambuka tubaddeyo mu lutalo lwa balaalo evicting balaalo from land yaffe eyo mu northern Uganda mbadde nga ndaba oyo omubaka oyo yaliwa MD waawo oyo Odongaoto mukambwe ku nsonga y'abalaalo okitegeera Odongaoto naye senga tetwavaayo kwogera senga bana n'abamu the Warren Chester we kati singa balina n'ebyapa kuno oba okitegeera mubuko nanonye eggwanga lino enewe mububukazi abaleeta kuno ate bajja bokka ye bannange nga bitaavu mukwano abantu bangi bafudde oyinza ngamba sobbi tomumunsi baako nnyo nti mukwano gwange kale ayinza okuba si mukwano gwo naye bannamawulire kale naye anti gwe wasingiza yasinganga kukola naawe buyintavi nakolanga nnyo naye interview nga ngenda nawakaawe wennyini kiringa ebanakugamba aye bannange pacongo oyo paco temunsi baako si mukwano baira abantu bankudde amasimu nga bambuuza sobi omulambo guli kiki byetufu byetulabye mugwe wamuse nange mbirabye ku social media naye bamuse agamba omusira tafiira wamulira wafiira watono awonye eriyo kazini wamulaba we yafiira naye byali bituufu byakazini byakakatayi yakozi yafiira mukiya namaze kulaba bamaje nga bafuluma Kongo nenzijukira story ya kazini some 2-3 days ago ebintu bya kazini ebyo kale omuntu buli wantu asobola okufiirawo naye anti ekitwewuunyisa ffe ng'abantu nti wonna wayitidde wabadde awabi wonna n'abuukawo
then Najja n'afiira in a place It where was you not don't even it was expect. not the time. It was not yet time for him. Because amasasi g'ekkongo gonna that time. It wasn't his time to go. Yes, it wasn't time, but waliwo ne kibali kibagamba nti maybe sometimes some things are planned and planted and what whatever. Ebyo biba bingi. Kye kiriwo. Bangambye wasinkanye makula. Mwasisinkanye ewa. Inde kamunayi. Wewe ni wano obwavu bunnuma ate bangambye eri abantu eyo ebbali abaagala okubazaalira ku baana bannange wende nabaana yange weeri kasitoba n'akawumbi ku akawunti yange kasondeetera nga kagenzeeko makula yayagala omwana ate nzaala ebyana bigimu tobimanyi ebyana byange ebyana byo mbimanyi kozi ate kati kati eyo jiini eba teba yange tebasobola kweraba gimu naye kyemanyi bakyalingako kakatono ku musayo kubanga gw'omukuza emyezi 9 kati omwana oyo basisabye ntono kawumbi kamu andi nze bannongoosa taking a risk ezo zonna omanyi kyetegeeza okufuna olubuto kuva mwezi ogusooka paka ku 9 n'okusala kati awo nga pasita bajja n'abeera naawe wabula kubamu ekifaanani ekyo kati ate awo oba ofuuse mukyala pasita kiba kikola batya baleeta ne banteekamu obajja ne tubeera wamu ne tunyumyako njagala tunyumyeko twalinyumiza osobola makula byeyakola osobola okunuuna obugere ate kaakati andi talina mwana nze ayina amajja naye obuzibu buli kuki omusajja ayina bonna bayina n'omukazi ayina yes kati obuzibu saala za tedi zikola mukama zaawuliriza ani akusesa era kyalina kyayagala ani akulinda nsuubira nti akyaddeawo nagamba bagambye nti nno omuntu gwowangadda n'ebbanga ddene olaba abazadde baffe fe abafiirwako omuzadde omunze mbadde mbeeranga ne maama wange e Kampala naye lumu n'ofumbadde emmere n'alema okulya n'omubuuza maama ki oba n'otula n'omulaba ngaali wali kakeeka yeekwa ng'ali mu kukaaba n'omugamba maama ki ng'alowoozeza bambi ku mubaawo omugenzi okitegeera naye nga yes tufe wetu so kati omuntu gwowangadde naye mukuzizza abaana bammwe mubadde wamu mwejjukanya ebintu byonna you know kiba kizibu nnyo really to forget such a kiba kizibu naye kisinzira ndowooza n'embeera gy'oba osigaddemu bweba embeera nga tekuyagala kuŋŋamba nti embeera ya tedi gye yasigalamu nnungi tedi alina essente biziri abaana bakuze ziri waawe baba bakuze abaana balina okukola ssente ezaabwe they are also looking into getting their families right now abaana waliwo abadde asobera mu America yamaliriza era bonna basinga bakola oli yakola ba piloting simanyi bagiyita batya naye engineer w'ennyonyi nalabyeko ennyini maama tedi ku nnyonyi nga naye ate afulumyemu eggwanga ne bagambye nti okulinya ennyonyi libassanyu mutulaba naffe kunywa bino mulowooza libassanyu mutulaba kunywa bino waliwo bakyaba ne bakikuweera obwereere munnange yayagamye okugyako mpozi kyobongamba nti eba tedi kyamensinga liri essanyu liri lyamensinga n'ebirala omwami we like ng'ovudde ku liri waliyo lino dadi miracle wangi kakati munnange olaba otya bwe tukukola kino na kino omanyi when you're together most times muteesa yatugende ku vidiyo omwana kakati munnange tulina conference y'abakyalo bulaba oti ankole ntya kino na kino kati nga babasomba bwoti ne bwoti okitegeera mpite musumba ki mpite basumba ki tofaayo naye gwe mpitira mu kisumba gundi gwe yakwanguyira okitegeera ebintu ng'ebyo so there's that tekeko mutwe eki ku bbalu baasa tekeko ki mutwe eki oba mutwe eki ku theme y'omwaka guno ya conference ebintu ng'ebyo so neze nali ngamba oba maama tedi neyandifumbiddwa ebyo ne bivaawo eriyo omusajja ayinza muwasa gyali olaba gundi ku lusumu ye yafuna akulusumu ate kulusumu kito ky'emyaka nga 3 ekiba giwezi bonna ekyafuna naye kyamusala kisajja kitava mu mawuli manayinza kyantama kulusumu ye akimanya nti yatomera naye era yanabivaako naye yeeravu egenda n'etubikka amaaso lwaki ogikkiriza so kakati omukazi yasalako n'enviiri awo ne batugamba lusumu yayitala bali bana abalala abali basigaddewo abakigambibwa nti bali bajja kumulowoozesa okuba nti bali be balina omukono mu nfa ya seeka
kyogamba tetusobola kulowooza nti ono yalina omukono ati ekivubuka tekyalina mu Uganda yakimpooti nga bupo nawulira mbu kyasikaali ate nze nawulira kisangoma mana bafera abantu ekyusa amaloboozi yekimpooti nga bwimpoontizo kituusa mu ebeera import export importing yamujja eri n'amuleeta ensonga si importing ye import nga bwimpoontizo mu gwa wasazeeko enviiri buli asalako enviiri ono mu Kampala kati tugamba ali lubuto oli lubuto Suzan ali lubuto muli lubuto babiri kiki ekigenda mu maaso Suzan tuli mbuto bbiri nga zaani algunga oli lulwana oli ali mbadde mmanyi nti gundi aneddanga oli lubuto olulongo omuntu ate tobigula olina muntu wowenze eba wawulira Oluganda bino munange tawulira Luganda kyekyanyamba kyobola mbeera ku social media kuno enegazaalya mu lulimi Oluganda kuba talumanyi naye lisebo kati kankubule naye tebabiteese ku Google kati ayinza obikola translation yatoddangawo newewana ng'ogeya omuzungu mutawuli ababiwulira waba yagadda solbiwa talina budde bwakulaba zino shondo nga talina budde kati bwe bakuyita obetikira olubuto nakubuuza oli olubuto ndabuusazeeko wali batugala amakula lwagala nnyo bayo olubuto n'eki kyekigamu funa kubamu naye wenfuna owawano nga mpa akawumbi ka ssente nga oluzaalo lwaga kati ngaawo bamakula nyinza obbayambako kawumbi ka ssente ku akawunti yange nga betikira olubuto mubawa ku ssente ku budde ki olumala okuzaala contract ebewedde bo bebayonsa nze siyonsa nze ekyange ekikoma ali mu ddwaliro mbawadde ekintu kyammwe mutwale naye pasita agaba ssente ate nze mmanyi gwabiriise ngendo babuuze balinamu mmeka nze betikire ku lubuto kawumbi ka ssente ku akawunti kubanga ekituufu ye makula esaala ya Katonda naye ate na bweba saala ya Katonda nga si bino bye batugamba Pastor Ssematiba nti oba amagi gaasiigana biki nga saala ya Katonda ya Mama Teddy era naawe ojja kwetika olubuto tugaana okuzaalibwa ate nze makula anti bagenda kuteekamu ebibye bamugjamu baleeta ki bamugjamu amagi eggi ne bamugjamu atankuteeko sawa byakunkwata basawo we bakikola operation eba y'abasawo bakamugiramu eri mugenda ndi olunaku lwe mwateesezza ne mugenda ne mukola sajjalo eyo ne bamugjamu amagi then n'omusajja ne bagenda ne bamugjako enkwanso kati ne basooka ne bazincubatinga ndowooza for some time nawa ne bazikuba ne lubeera olubuto gwina okufuna olubuto ate ekiganyabo tebegatta begatta kati naye bakolenza batagala kwegatta ngawo omulaba oyo ne pasa yenyini ngawo omulaba ayinza okatagala kwegatta sinayi olaba yamala emyaka 10 naye era wawula bwe kyamuluma omusajja nomala emyaka 10 ne baba naye teyaddayo mu virginity oyo myaka 10 watoze mu naye ate era tegyawera kubanga pasa yali atulira ng'omwana waalimmira ku gwe baza omwana yali wa myaka 3 ebyo twabitegeera nga tatugamba myaka 10 nga tali awo ono Suzan ono yennyini tugenda okubimanya nga life agibaddemu life ya pasa nga agibaddemu emyaka ekitaka wansi weeta bigenda okuvaayo mu 2017 nga Mama Teddy yali yatulagadde nti yali yakola ki yasirika busirisi naye yali yabimanya 2015 yali yabimanyi tubitegeera yali yabimanyi abantu ab'omundeba baali babimanyi kubanga ono muwala yagendanga yabeeranga mundeeba agenda mutuka pasita amuleetera engoye amukola biki nga bw'omanyi ebyo abakozi bakola ebyo bikabba bakyala ebyo bikabba basajja mundeeba olwedde yalinayo n'akamotoka yalinayo mundeeba yali pasita w'amaanyi kwa pooso yali afuuse w'amaanyi mundeeba baali abapasita baali bakakasizza kati ate engoye zoono ng'azijja anti yalinga yeeteeka ku kyaki mbu yajja mu Dulaayi pasita mukulu ebyo bapasita byebeesibya ku kyaki ngono yazijjayo mu mmotoka kati nga naye yeddayo mu kazigo ke n'ajjayo engoye n'amuleetera awo ku kyaki mu kazigo kaani ak'omuwala Teddy olwo aliwa Teddy ng'ajja ku kyaki naye n'addayo eka naye nga ndowooza Teddy batandise okukola ki omulaba bwe bamukyayira mundeeba bagenda ova mundeeba ate ono omwana bamuzaala ddi naye bamuzaalidde wano ku gundi ku munnyo ebyomundeeba byali byakyama
nga ono oli yalinga ndeba yali mutabani wa gundi nga ya kumanyanga ya mutabani wa Serwadda mutabani wa Serwadda gwe bayita Pastor Martin Sebuguzi yali ameketa ate emmere ono alya n'ono alya emmere egenda ye taata bonna baali bameketa ye ate yasinga ndowooza actually kati ye pasita ye aleka ali akimanyi nti Sebuguzi akola ki alya wawulira embozi ya bbini gye yagamba nti Ndumuyi agendayo nga Sebuguzi yali munda Sebuguzi ono nasigala ebweru ne bamubuzaabuza Sebuguzi ekimugobye eno Sebuguzi ekimugobye eno okuba nti alya kuba tiyamanyanga bw'ogambye ono alya n'oli alya yemmere egenda nandi kati yendowooza paasi ali atuse ku levo ewasiza ddala kwegamba katasi ayagala maseya naye twaze kwogera kuki tunyumya sho yatandise dda otyo genda mu maaso kati pasita natuka okwagala okuningira ddala ekintu actually era ndowooza olyanga bini yagamba nti yamugamba kati ebintu byabye kyase kati tuve mu haidinga enkoye okubeera mu manyanga kikubewo awo pasa ananiko okunasenguka mu maka ge jjukira mama Teddy akulaga nti pasa era yali yavadda ne mu maka babeeranga awo nga pasa yakasula mu maka genewa musingo lumu walinga ewameeya kumbubi vaayo waliwo singo lumu ngaewameeya bamala ndowooza bavaawo nawo kati okuvaawo kwegenda wali ku nyumba y'okumbubi ate yali ekuumibwa ab'amagye pasa takyakola ki takyaddayo kajjansi abeera awo kitende takyaddayo kitende abeera awo yagenda mu motoka mbu n'abagamba mundeetere engoye zange nga n'ennyumba tagiyingiddemu ne baleeta byonna n'ateeka mu motoka n'aziyolayoola n'ajja olwajjira mu muzigo ajja mu muzigo nenakyala batandike ku mulimu babagamba olwo kati gwoliyo ng'omukozi bakibaabiyulira nti banna ono Susan mbadde mwadressinga ngaani badde mwadressinga nga simanyi mukozi munnaffe simanyi music selector simanyi yali ani yali music selector yali ani music manager ebyo bwe bityo kakati mumutwala ekintu kirala era abamu bakwatibwa ku nkoona bakwatibwa ku nkoona epasa Sebuguzi ali Israeli agamba eno todda gyawunya dda kitegedde naga ye saala zenna ze Israeli okusaba awo bakitongoleza ddala so kakati ebintu ebyo bya mama Teddy yali yasirika busirisi ng'omukyalo omuzadde nga akuuma abaana ekitiibwa kya kkanisa babalaba nti ate kati muyombye ate kati wanoobye nga ate kanisa mutandika ntandike n'aguma mu mbeera eyo omukazi naye nga ye yamuyingira dda yali yavadda mu ndeba nga yamuyingira oyo omuwala tumuyita wakusanga actually mbadde ndaba ka vidiyo ka Judith babiri nga bo bakalabyeko mwena kabatirawo mukalabe nga yeetondera ensi yonna abantu bonnayakaddana kijeseze mbadde nze mbuzi kalaba nga yeetondera abantu bonna neetondera abalokole neyeetondera ensi neetondera abayimbi omukyalo oyo gweyabbako omukyala yetondera n'oyo bwe yazaalira omwana yetondera obufumbo bwe yayingira mulaga mu nsonyi olw'obufumbo bwe yayingiramu tewali butuufu oyo kozi yali saalongo ate na Judith nga ababiri kugamba yeyagala ne taata we kati n'omukyala gwe yamubbako oyo omukyala ntale era ne muka vidiyo nga mwali agamba omukyala ntale manyi okusonyiwa si kyangu omwana wa ntale oyo omusajja bwe yazaala yakira yakumbidde oyo omwana yako waba yazaala yamuzaala wabanga yazaala oba teyazaala mulenzi omwana kati aba yazaalamu oyo omwana naye komenti ezibaddekagamba omwana alimu olunyankole waawa nemmanya ne Judith yalimu muze gutagalatagala ejjali omulogo mu politics obumanyi gwera bannooni politics afuuka ekirala watagadde dda kyekyamuddusa mu ggwanga ekyamudusa mu ggwanga byali bingi ekyamudusa mu ggwanga mwalimu gikwateko togikwatako abantu bamunyiigira nnyo bamukyawa kyokka abalala tebaliwa bagikwatako anti wulira basigalamu nkulaga ebintu byali bibiri ekyo kyagikwateko togikwatako n'ekintu ekyo ekyakufumbira Ssaalongo kyali kibi nnyo
abantu baki chakocha ulavu ejo bagambye bikama nze tejja kuntuusaawo naye mbadde ndaba comments ng'abantu bagamba weetonde ntusaawa nesibwa nantera okujja okwetonda abasani anti naye yabba omukazi omusajja w'omukazi naye ngaba nesibwa nikolo gyalina asobola okwetonda oyo nga Susan Mafia adasingako sobi obumafiya Susan asobola okwetonda really? Yes, she can play her cards. Oyo no nga muzanyi wa cards mulungi. Oli omukazi Judith babiri morokole ddala era bayamala na realize ensobi najja empapu nayeto ono Susan ebintu abikola kati abiyimbira na mu Bible amanyi okusoma ennyo amanyi okukola ku TV ne bbaawe n'atandika okuweeta ennyo bana ezo program zikyaliyo eyo simanyi kubo the way eri babeerawo nga beeferafera babiri era naye bw'asoma ennyiriri ogamba naye mukyalo olagidde Katonda baba bw'atandika okuwulira abaana abawala abaana bono atamumanyi ateekako n'awolekeza naye akumanyi aswekingawo swekinzi basi atugambye osanga omukazi muwoze olina peti ate mu service ndina bayika mwafa ku peti njambala ngenda muleeba no, there are clothes which I put on with a petticoat like these long nice dresses nga ezo zidira simanyi bozimanyi ziziya so ofuna petticoat empanvu twazikazako z'abasiraamu neteekamu neyambala ora legging nebeeramu basi agabe temwambala peti temukyambala mpale kibeera mu kyaki owayambala peti namulabe neyoyo bana omukazi abeera mugagandula namulabyeko ku totaale nengojja mwasinkanye teyandabye namulabye abadde mmanyi mwasinkanye bannamwe mwasinkanye naddeka ATM mwena nga mugenza kujjayo sente nze oba nabadde nnoonya naze ngenza okulaba oba nkyalinayo kekikumi kya Christmas manfuluma bwendi ngenda okulaba UBK parking nga ddabo kabini nenga kikino ndaba bugalubindi konze buno ninga bumanyi ndizabadde bagenze kujjayo sente za lanci abaddemu naawe abantu awo nimpitawo nenyingira mu yange nensimbula emmoloka yagimanyi simanyi ababadde ayinza okuba gye yali amanyi yali eri gye yali amanyi endala kale kati awo nkubamu akafaananyi musinkana mu lukuubo awo olwa banka teyakulabye naye gwasosola omulaba oba neyakola I was coming out ate nga ye ajja ku parking ayingire mu ka ATM so me was already coming out oba yakulabye na pretending nanjagaza kyamanja neither do I simu banja naye tomubanja kujjawo katemba banja njagala bazalirayo ku mwana nga bwogambye ndi banoonya mwana bampa akawumbi ka sente baterekere ku G ne prestaga nga otaddeko y'amaanyi akawumbi kalamba ezo sente nantono mbadde njabasabanga butaano obuwumbi nga bagula kyekyo be mwana bagambye nzaala bwana nga tebalina mwana abaana ate balina pasita alina abaana aba anti si boono ate sina batano bokka si mu bufumbo bwali mukubakatwogerako bamumatedi tetubaze beerugazi kati waisoko ogambe amatedi alina abaana bataano gift ani omulala awo abaana baleke nooli alina baana naawe wama amatedi kozi ngaali olulala olubuto lwesimanyi ekirezi erugazi waliyo abaana anti egondi yagenda emboozi y'erugazi tagimpadde biini otyo nange sigirina olinkwata obulungi nijekuwangana ate emunyonyo temunnazaala omwana omunyarondo omuwanvu oba muwanvu oba mumpi nze namulaba atudde avuga gondi ejjabu ennene enzirugavu kibogamba oyo simanyi nandudde omulabako nange nawulira biwulire otyo wendiba leero kusendikuleeta bwino oyo naye kukiri ekyomwana kyogedde bona balina mwami alina oli kukyambu ate omunyarwanda naye talina tannazaala omunyanda mumanyanga muno nesimanyi bamubeera bali basente bamwerire kusente z'abaana abafala bali basente naye nabo bamanyi oteeka munyarwanda awe batyawo egala ku pasika naye gwe kati gwe kyoliko obuno obufumbo bwabwe bwaba birimu tebuliimu mwana balya sente zaabwe oba omwana abuzi era tebunyuma bannange bino ebintu binyuma oddako ewaka nobeera lwaki bali ku adoptinga
ate no adopting ebintu nze bannange Bazi kati bwe adoption njagala ne ngenda wati ngenda mu Ssanyu Babies Home nenzeeyo omwana nga tamumanyi naye kati kano kabadde kamanyi maama waako ondo wa Grace Can kamanyi maama waako bajjayo wa butaala wa kamera anti ngenda newe njagala wa kamera ngenda mu Ssanyu Babies Home bako poliisi bano basuula nenezigirayo omwana agenda okukula nga amanyi nze maama siona agenda kati oba agenda kwebuzabuza amuyite mami jjajja buli abamuyita jjajja kuya mami kati sibitegeera kasa yaleese mwana abaana amuyita jjajja bamuyisaani kasa yaleese mwana lwakuba nti Grace Can siiga nti ali bubi nnyo bamulabirireko ali bubi naawe ali bubi yali bubi atayinza okuba agenda kati Grace Can ate temwewuunyanga oba yambaguza nabuguza omwana nga yambaguza ku mbeera asobola kutonda mwana naye okulabirira Grace Can n'omwana oba okumufacilitating oba omuweya oba omulimu oba omuwa emmere n'okugenda kunga weeyogedde ku nsanyiriza omunojjayo omwana which can make sense kwebintu nze okujjayo atamanyi isizaala Grace Can basobola n'omuwa omulimu ogwo ne gulabirira omwana anti kakati tebasobola olw'ensonga ono naye alina ebizibu bye nti one she's an addictive mother of which ne bwona okola kyo baki omuntu yena nga yafuuka dda muntu ali addicted to certain things tojja bimukola ki yes but we've seen a few of them abatereera the likes of Cute Kaye yes naye nga ye kati those are the people betuweerako example nti ono yalimu kino n'akivaamu nyo najja kugamba leero agambe nalokose mukama yeebazibwe enkya n'addayo eri n'addamu wizo naye yagira bamutwalayoko naye nga awo yasigala waliwo oli omugenzi ng'amufuddeko ofuka ekitagasaawo of course nga bw'omanyi nti baali combination nga bw'ogimanyi nti biki nga bwe nkugambye nti omuntu omwagalwawo nga mmadde mulina bye mukola naye kizibu nnyo 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 ogamba nti obyerabira byonna byonna bye mmadde mukola kyo kitegeera so nze ngamba temwewuunya one time ng'oyo avuddeyo mu mawulire gamu naye bantwalako omwana wange ne bampaako $5,000,000 baŋŋamba bajja kumpa 2 naye kati omwana gwe baatwala ng'enseeba emumanyi anti era ate kati batwala nsi gyetamanyi anti kati basinga bafunye mwana gwe tetumanyi oba wetwandigambye nti mwana waabo naye kati okufuna omwana nsi gwemanyi babanga tebalina kyebakoze zedowooza jangu nnyo okufuna akabebi akewiiki ak'olunaku ku Ssanyu Babies Home newakaweesa amata ne bakola ki ate banoonye kali nga kalimu olunyalwana bakanoonye nga kalimu olunyalwana mami ani oyo mami oyo mama yani omukyala makula addamu n'akubakuba amabeere agyoko mukateekateekako ne kagira obwongo bukola ki n'amabeere naye banga sayansi muwabeere litandika kuleeta amata asandika oteekateeka gatandika kuyonsa naye neeri ensonga gye bagaye bagitunulemu eyakawumbi oba etikira olubuto bagitunulemu oba sente oba oyagadde bwagazi njagala buwumbi 5 togansirima amasizaala have 3 beautiful daughters oba baweeko obuwi ku bwana boomu ndeka munaaye tunamule bwemba wasimulaba komu bamulabidde bannemeredde abakulire mu muzigo mwe tuli naye nga bali happy yazimba olubiri babire mu lubiri lwabwe kigaza kyo bira mu lubiri nga tulira tondooza obirabi mwana Mary Bata yayima nti gundi omukyala ali mu kazigo ke naye alina olulenzi naye gwe oli mu bbangalo tolina kikoloboza ate ebyabo bibi nnyo kuba si kuba na bubeezi nti oba n'omwana naye ne public yennyini ng'olina otambula nga weebisse olina nga weekweze kugambye endabirwamu zibeera waggulu naye fe abamu tutambula zirina wansi ate endabirwamu bateekamu na tinted zeri kumulaba bafuluma alina okusaa kwambala ebijjowoowo ne bimujjira paka ku bigere baddayo kazi oli public yamuboola bannange oba kiki edda olimba bamwagala ebya bamwagala one and only mukyala musumba waffe era ogenda okuwulira aboogerezo ngaera zendiga zirina ezazabula ng'omuntu alimiza ategeera ekigambo nka ku mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga mawulire agenda mu maaso mu ggwanga mawulire mangi nnyo nabadde ndaba okusinza ku bwavu obuli mu ggwanga lyattu Uganda oluwunya n'okuwunya nsigaira nekogiguzaako abakyayiri ekudekuku palamenti ekwata billions of money baguli aba speaker nina storage enalabye imotoka ya $7,700 bategeera bulungi nenze ngamba buli omu yeeyagaliza kati nono speaker yakikoze by the way disappointing us you lady
is a total disappointment. Yakikoze kuba naye ayagala nti akole ekiwaana aba avuddeko mbu naye abifune wabiki. What happened to Kadaga? Did she just refuse to be there and what? Then mbuuzaako ekibuuzo, ono chairman wa NRM bamuwadde mu kitiki yaliko speaker. Then waliwo n'ono guy omulala, you know, I mean like, and you're telling us you're going to be changing those cars every 5 years. There are no hospitals now, and you speaker of Bukedeya, you are the speaker of parliament and the woman MP of Bukedeya. But you don't even, there are no drugs in the hospital. There are no what. Me, I'm speaking, I'm Anita Sot, by the way. Don't say that. Wabadewe chikazi chanta kinze ndi muteso nga gwe. We share the same road. Niye nova, you're doing things of million rusambu. Where you come from, Bukedeya, first of all, has the worst hospital. The schools are even about to kill children. The roads are so bad. And you build a mansion in your whatever. Emotoka zogabezo. Emotoka emwe badde tesobola kuyamba Bukedeya. Era baye abantu bebagabidde emotoka. Edward Kyonoka. Webale nnyo. Abatazeetaaga. Chairman wa NRM. Omwayaki mukulu yani ugundi Kigongo. You think talina? Wali obaddeyo ku hoteli ye wali emaya. Ye Musakotsi direke. Aina maya wati. Maya resort. Basasula mu dola njimkamanyi. Njimanyi oyendigire mu ndabwo. Njimanyi mbuli. Ina n'amazzi gagira bwega tungaage Dubai. Obukutambuza kova ne kakutambuza paka eri. Olimba. Njimanyi. Ne mzee bangamba atera okutuula yokko ngayagala kunywa kooko. Musakotsi wana mu town. Wanonga ko. Musakotsi gireke biwero. Shiratoni. Neze tutamanyi bungi. Abo kitegeera. Kiwanuka Edward second yazimbe wanonga ku ka flat kajao. Kake. Akakapya katanako. Maduka gajao. Gali awo maduka. Kati muwa abantu abateetaagisa. Eyo mmanyiyo kuba napangisayo nga nkola eyo. N'obugagga buyitirivu. Talinayo ku ssente bwagenda ziteeka. Abaana baasoma dda yabaddemu yadde n'omulenzi yafudde wala. Yo ye yafa waragi. Alina abawala bali mu Amerika. Nga talina byakukola. Akeera kunywa biki. Akeera kunywa alina lidika. Sente weeziri. Ye mwennyini omukulu akeera ku popo wali kwenywera. Alina lidika. Alina emmotoka mwatambula n'omusibe. Muwa abantu abatabyetaaga. Era namulabye ng'agiva mudoza nga ne bano. Naye mukulu Kigongo wamulabe bamuwadde ebisumuzo yabiwaddeyo badde leevo baani. Kati Kigongo mulikaza ina Kigongo okitegeera. Akyakira bamu. Nga muweebale nnyo. Kadaga, she's a minister now. Kati mu Kadaga ate alina nafuna bbiri. Mbushiwozi, deputy, ate gundi, deputy speaker ate nabeera gundi. Meaning, nti ne Amongi naye agenda kufuna simanyi Amongi. Agenda kufuna ya deputy n'eyobwa mmeya. Ate okumanya nga mutumanyiira. Muneebavaako basigala bafuna simanyi half of musaala guli you people. Ne kati Uganda lwaki mugirya mugikuta. Awe sasa nyuse. Nange I was really pissed. Yagambye mbo sign of appreciation but appreciating what? When it tunga where you whatever in people are dying in hospitals. People are dying, the roads are so bad. People even nange. Appreciating nga abantu bafa. People are there bleaching yourselves and doing ABCD. You're making yourself happy and bitchy. Nalabinga. Namulaba adula no. Munange nazalira wana yazala balongo mwana. Balongo. Nina kuzabalongo nga bavuuse kyabundi. Kyobula abantu bakyasanyukana nnyo ebyekino. Ebintu byetulyandoza kati ebiko byebikyusa. Ebireeta abalongo. Tebakyasanyuka nnyo balongo nti oli yazadde alonga bwe kyabeera mbere. Kuba n'atalina kyabaliisa abazaala. N'atalina bwali abazaala so bakyafuka open. Naye nze ekyo ekyagula motoka saakyagadde nga nze abo abasajja bwe babadde bagadde kuba appreciate nga bandi bawadde midaali kozi tebalina kye bataala. Bale nnyo. Tebalina kye batafunye mu gavumenti. Balina ssente empya n'enkadde. Just look at people who are suffering, people who are deep in villages, people second yakwatako n'ettaka Ddamba Masaka n'aliwaayo balizimbeko ekitebe kya district. Okitegeera. Kati omwimo b'emiliyoni lusamba agalita kala billions. Weebale nnyo. Kwata abantu kati baagabe zimotoka zaabwe. Nate mwazi ne musasulira omwaka omulamba ku popopo nga bwe bamumpulira bagamba bataswa mwaka ne batuweerera. Kati emotoka miliyoni lusambu tayimuze emotoka ze baaguze bazabadde musanvu bazadde meka. That is billion of money. Katonda bwatu. Kati emotoka emugasa ekyo. But we didn't want to simanyi what appreciate you. We talk about things when you are there. Kuliko kusasula abadereva. Kuliko service yayo. Otegera kuliko n'amafuta. Kati bwefanga okuba simu ku parliamentary commission. Hello. Simu emotoka yafudde mu kimu. Kati ugenda kwatu akamala ekibaleete ekyaba vice president emeritus. Nabo baba wendoza sikandi akomewo.
kozi yali vice ya yaliko vice president era ndowooza era ajja kukomerawo nibadange mukulu Bukenya ali liddawo Gilibert bali baseka yenywera wala giweeyo wakisuka ina mutawala tokubyewo nnyo olowooza yeyibagalira biwala bito yenywera wala gi naye mukulu Bukenya nange ndi kiwala kito tondaba twalaako tujwemu by the Bukenya asitali mu byabufuzi by the way ojjukira era nina interview gye nalaba oba mukulu Senkubugera yali amu interview nga era program eyagundi ey'abakulu n'amugamba olunaku lwe baamukubya ne mugamba list y'abantu abazzeeko kozi ani amusucceedinga vice president second right second then after second tufunani aliko kaakati yagamba nti lwe baamukubiranga cabinet tebalabyeko linnya lye anywhere na biki mbu yatumizaawo ekyokunywa nagamba bannaye mponye pressure na biki abikoyi n'agamba nassa ekikooyi kubanga omanyi okubeera waliyo position gye bakuwanga ddala kati nga mukyala Jessica ku ssaawa zino eri wabula baleeta oba ŋŋambe nti omanyi zino ente ezirima ng'ejja kumala okulima ewa Pacho egende ewagundi kumanyi ffe ewaffe eyo tulimisa ez'ente bazisibako gundi ezo nezirima neyakibano neweva wano negenda eri negenda ewagundi nekubanga kati ye mukyala Jessica abeera wano n'agenda enkya ali kiti gumu yasuze kabeera maido akomyewo saa mwenda alina Christmas carols wano kamaye mukadde takyasobola kutambula lwaki tata enti bagite agiwani Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu oba Bannayuganda bala bagambye ye alina ogifiirako yekka ye alina obusobozi obukulembera Uganda ate nga mpulira mugamba muzeyi tova ku maini ani amugamba waliwo akabinja wakamwita muzeyi tova ku maini ate ako matesi nakawule nasemba kulya kalimu awooma Museveni awooma ako kapeeka akamuseveni awo akamuseveni awoomera ke kamu ne muzeyi tova ku maini otyo kati akamuzeyi tova ku maini ofisi zako zirikyali kyampo kuba kakuliwa Hajati Adija nani simanyi ali awo buli omu kati akola muzeyi tova ku maini omalako jjajja n'ebikoze bitya Museveni awooma naye maama ennaku zino akawa okufa ate akaye ku luno n'adda ne mukati neyogo tukyali ku ekyo obadde obuuza amalala gali mu ggwanga babaka palamenti abali ku opposition palamenti bagifuluma babanja abantu baabwe akodona kalaba nesembayo kulaba za bitundu zitegerekeka bagamba ffe twagala bantu baffe tuba tukyali akebisiyaga Kyagulanyi abadde Bungereza gyabadde amaze ebbanga tagenda abamubuuza ku bisiyaga n'addamu nga bwe yazzeemu wano bali mugamba bwabiwagira kati ekyaze wano pasita wo yatandikiddewo ate gwe mbadde genda okugamba nti ate kekyavuddemu oli sebatawanyizi b'oluzungu omanyi oluzungu omanyi interview ezimu ezisinga zibeera mu luzungu ez'abazungu kakati bannayuganda wano zira nezitawanya naddala oyo omukulu zimutawanya ingwema buwulire simanyi biki okyerera agambye ono pulezidenti wamwe naye ku nsonga y'ebisiyaga asirise mu nsonga y'ebisiyaga nzawamu naye bwe yagyogeddeko mu nsonga y'ebisiyaga ate ye ku nsonga y'abamalaya n'ey'obwenzi yagyogerako yabwamalaya mu kanisa n'obwenzi nekondomu ezajjulanga awo ku kyaki yaabwe ekiro nga balimu obana simanyi zikyabeerayo ndudde okusaba sabira ku ediyo naye kakati tewali yakimubuuzizza looza ewanaba wakimubuuza oba oli awo anaakolaki ananakyanaakyogerako ngaawo omugaiobitabyogeraako naye I think ani Robert Kyagulanyi pasita ekyobwenzi era ajja kugamba ye takola bulungi ng'akuleeterayo ekiwandiiko ekyomu bayibuli manyi abo bagezi nnyo mu kufuna ezibakolaki ezibafevaringa Petero yawasaani empeta babeeramu ebyo anti empeta kwe baatandikira ogikuba ng'abo bagezi baleeta kyabwe empeta si eyakuwasa eyo mpeta bweta se ogijjako nenteeka wali simanyi biki bikyova olaba ewaabwe teriiyo muntu afumba ebyo kyaki gw'olabayo bameka abafumba era naye babeera basabirawo embaga bagikolera walala anti ennono y'ekkanisa yose kufumbiza bantu tekiriimu yajja kwonoona tegafumbiza bantu yajja kukola kikuzina ate gwe walaba bw'olabyeko ku kati ekirungi waliyoko ku mbaga ezaalinga ezaagala okubaawo ku biki ebyazibaako bazoonoona bwonoona kitegeeza omusingi gw'ekkanisa eyo si gwa bufumbo
gwo omusingi gw'ensayo ku kigambo ky'obufumbo kusanyawo busaanyi n'embaga ezaali zigezezzaako okubeerawo nti zaalibaddewo you know what happened abagole omukazi omusajja simanyi teyajja omukazi bamuganya ate enkoko zifudde ate simanyi pasita nyinyi omukulu w'ekyaki ama gw'ekkanisa eyo si gwa bufumbo era tebakikulimba nti olisanga abafumbo abatebenkedde mu kyaki eyo nti oba n'embaga nti n'embaga oba yabadde awo bo si kyekyo ekyabwe so katukole tukyanga gavumenti etuyambe eyingire mu nsonga zino ez'amakyaki gano gavumenti yandibadde ekikola naye obukulembeze bwa President Museveni President Museveni alina ekintu kimu engeri gyawoomerwa ennyo Uganda kati tayagala muntu amugambako kati abo abantu abo wabayingiramu amanyi balina masses balina abantu bangi they can turn against him kati ekyo abaleka buli kyobulama nti eddiini zirimu kasasiro mungi naye abiraba naye tajja bagambako kubanga akimanyibwa abagambirako bwe papa nabo nga bagamba endiga zaabwe nti tumusibire ekikookolo tumuyekere kyovudde olaba division zimu mu makanisa mpitirivu abasiraamu kati balina bafuti babiri kati balina bamufuti basatu nalabe gwe nalabye omupya yagambye yesente agenda nazisonda mu wiiki emu ajja kuba ebbanja walisasudde kati oyo ate ye yali vice oyo abadde vice wooli eriyo supreme mufti oweri ekibuli mpulira nti ate ono aliko oli Kampala wali ku Uganda Muslim Secretary aliko oli Kampala naye ng'ate yava eri yalimu ensigo y'ekibuli abadde wano ku Supreme Council nga deputy wa mufti nga deputy wa mubajje kakati ate gwe balonze atuulewo naye nagamba ate bamutute n'alayirira katonga ye mu katonga y'abali yalayiride katonga simanyi yabaddewa eyo we watya eyo kati ebyo president abeera abiraba awo kukubagana okuli mu makanisa kukubagana okuli mu mizikiti mu makereziya byonna abiraba naye kwegamba tayagala kuyingira institutions ezo azimanyi nti bwazigambako zirina abantu bangi saba okugamba saa zino ku mukatuliki nti no kola kino gavumenti etuganye katuyinza okwekyukira omusiraamu muyitirivu ayinza okwekyukira olaba abasiraamu bali mu complaininga ku bantu baba abajja bafa kati otandika n'obagambako ngamba balina no complaining ate bakyalina complaining ennyo olw'ensonga nti division zimwe zolaba nti olaba abantu bano ogenda ne weebuuza nti twakutte ababbi egindi twakutte gundi manya g'ababbi always gabaga abasiraamu manya era nze bannange era ngamba always ne mba ndaba amawulire ne nga naye bannange era always basiraamu maswabiriina so kakati we tuli tulina bamufti basatu naye nze ndi tiimu Ssemambo nkikubuuliriddewo obanga walidde sina gye nalidde ndi tiimu Abdallah Ssemambo nina ensonga zange lwaki ndi Abdallah Ssemambo ntwalayoko nange balina kye babawadde teri kiriyo nze Uganda Muslim Supreme Council office zaabwe ziridda wano kugundi wano Kampala mukadde Kampala ku muzikiti omukulu ali ku level ki nange njagenda mwazi ndi timu yu bonna bali ku fule otebalina nnyo teguliko nnyo zikali omanyi kusawa zina bakyala banyo bannamawulire kati atwetaaga nnyo nze ndi timu Ssemambo Ssemambo nange ndi timu yu naye lwaki njagala Abdallah Ssemambo ekyamazima kituufu mu bajja abasiraamu abakozesa bulungi really yes the guy has is it true that bino ebintu byennyini byatundiddwa nga he is aware of them and which is the mufti is the top leader of the Islam community in Uganda. There is being a mufti, you don't know what is going on. Kati chinzo kati mpecho kulabira kati abantu bajagamba ye aterwa chawadde ekyo. Kyogamba nti President Museveni yayinza okubanga ali awo nga tamanyi nti wali ebintu ebimoba nga babiguza ba investor nga without his knowledge. Ebisinga ababimanyi. Kasa kibanga kibadde for the good of the country. So meaning Mufti has been knowing about everything that has been going on. Is the most top leader of the Islam community. Munsi yonna. Munsi yonna ebereyewa. Munsi yonna eberamu obusiraamu. Omuntu akulembera bamuyita Mufti. Kitegeeza Mufti amanyikiddwa buli kimu ekigenda mu maaso. Byonna abeera abimanyi. Nabwe kityo ku Mufti Mubajje has been in power since 2000. Since 2000 mwaka 10 baka nakati akyaliwo. No elections, no what? Second, no kumukubako kalulu, no kumucampaigninga, no kumudi campaigninga, golozo yaba muntu ki. Mweye bango kodyamu ebirungi n'ebibi. Kati ebintu bali mu mulumiriza. Alivuddeko ng'okyali mulungi bakyakwagala. Bamulumiriza kutunda bintu by'abasiraamu.
oyo musajja ye gwe bagamba omugagga ennyo Justice kyabahwa kituufu baamuguza ettaka ate ne baliguza omuntu omulala n'abakuba mu kkooti n'abawangula Mufti era yakkiriza nti baamutomeza butomeza ye Mufti agamba nti si Secretary General wa Supreme Council yafuuka bano baminisita baffe betugamba betwawulira bagamba mbu I signed the document without reading it. Are you silly? How can you just sign? Have you become fe abagenda okufuna buloni lwa kubanga oyina ekizibu kyo kyagala okuyisawo mangu noteekako omukono but still you have to read. Senga bagamba nti kakati gwe tukuwadde looni naye otagisasula ntwala abaana bo n'omwami wo nabiki. Do you just put your hand there? Because you want a loan? Bati nagasanze gali mu lujje wange. Obo kitegeera. Mbunange ne nebuuza ine ngamba yinga nga geebale embizi zange zibadde zeetaaga okukola ki guys. So koti yali bagambye mpaka nga 2 mu nyango omusajja bamuwadde ebintu omuzikiti wali bagutwala naye recently baddamu ne bakola appeal ne ba stopping era government yakikola ekyo. Loza mwani. Koti yali emaze okuwa ensala yaayo nti nga 2 mu nnyo omusajja nga tebanamuwa sente ze bilioni 19 bali bakutwala ebyokwega bya Busiraamu nga n'omuzikiti mweguli amangu ago ate ne bakola apiro koti negigaana ne bakola apiro eyokubiri ne bagikkiriza olozani yagikkiriza eyo wabula ate noddamu kugamba nti no I even wonder the judges who do ABCD simanyi na biki na biki bina anyway so shote gweredde wano mulowooza sho ndowooza tugimaliriza wano naye nga bintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga nnyo nga bw'okyulira amakubo amavundu buli woyita ebinnya bisusa obungi enkuba and instead of making for us the road you people I won't use the word kubanga nja bakola bye baagala financial year twakagitambulako emyezi simingi financial tetandika mu mwezi gwa mukaaga tuli mu gwa 12 just emyezi mukaaga twakatambulako naye tewali kitambula bwe bafuna kampani ekola enguudo ebeerawo tina kyekola kandi abantu bagwa abakazi bagwa mu binyanga bali ku boda balemeddeko banange tumanyi kyali na lukolongo those days ene enkuba yasembyeyo okutonyi maama abantu songodo yatutta abantu bagudde omwalo ogwo omunene ogwegundi okuconnecting okuvaire wa Keni ne gujjeno yonna biki bantu bagudde omu ababodaboda za fallen there traffic jam has been like I don't know neye bannange okay ensi bwetyo bwetambula naye tujja kukomawo ffe tujja kusigala nga tubateekako toki tubamuliisa paka emunabaamu amagezi ne mutukolera bitwagala tujja kujja tunyumyako ne ku campaign nziraba zitandiikiriza eriyo kati abaka abatuuzeeyo olukugu nnyo abaalimba abantu naye nga ne mukulu Kyagulanyi namuwebaziza yagambye naffe tubalaba abali mu gundi yaffe nga namwe temwina kye mwakola bye tuzze tubagamba byenzize mbagamba nga wano nga mbagamba bannanga abalonzi abali eyo mutunule nnyo bano abajjira muwadde bajjira mu umbrella nga muzigundi principal yatugamba tulonda umbrella buli useless umbrella eyali mu umbrella n'abeera useless mumufuulire ddala useless afulume tuteekeko abagenda okukola mbagaliza bye munjagaliza kye muliddeko kimala tetwala twononera umbrella yaffe tudde mu umbrella tukole ekiriyo temevumaganya kibiina kyaffe. Alright kale mbagala nnyo mbagalira ddala nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchemba watusinkane batuddemu nga twerabe tuddemu olundi abaganda bagamba tusinkane olundi tusinkane nga twerabye kama abatukumire nga tubalesera tubatubasanga naffe gitugenda atukumireyo kubanga munnange si byangu twagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja tubabeerere gwa mirembe Christmas nafuna invitation yonna so esimu yange kweri awo oli waddembe okuyisaako invitation empita oba invitation ejidde mu bubaka obwa mobile money sirina mutawaana esimu tesobola okujjula nja kubaawo okureceiving ensonga zonna mubeere bulungi bye bye.